Tanzania yemu ku mawanga agalimu ekirombe ekinene nga kibalirwamu ttani obuwumbi 5 nga kisobola okukola amasannyalaze mangi ne gabunyisibwa mu Uganda yonna, Tanzania ne Kenya n'amawanga amalala agali mu mukago nga tegasaanyizaawo bifo bya bulambuzi nga Action Falls. Kyokka enteekateeka za Tanzania ne Kenya okukozesa ekyobugagga kino zaalinyibwamu amawanga g'abazungu abagamba nti kyabulabe nnyo eri obutonde bw'ensi nga kiyinza n'okuviirako okufuna endwadde nga kookolo, asima, omutima n'endwadde endala. Kyokka abamu ku babaka mu Paalamenti y'omukago gwa East Africa bagugumbudde amawanga g'abazungu agalemesa ensi za East Africa okukulaakulanya ekyobugagga kya coal. And they are financing our NGOs and people from East Africa region who are being financed. Those NGOs, they are the ones who are shouting against our government to stop all these things. Bano bagamba nti amawanga ge gamu gakozesa ekyobugagga kya koolo okwejja mu bwavu, kyokka ate gasimbidde amawanga ga East Africa kuli okwekulaakulanya. This sort of double standard on the part of developed countries, they have used this coal for many years, and that what has actually brought them to where they are today in terms of economic development. Abaka abatula ku kakiiko k'ebyobulimi n'obutonde bw'ensi akakulembera omubaka Mathias Kasamba okwambalira amawanga g'abazungu babadde mu nsisinkano n'ekitongole ekya Pan-African Climate Justice Alliance ekirwanira ensonga z'obutonde bw'ensi n'enkyukakyuka z'obutonde mu kibuga Arusha, Tanzania. Kyokka bano balabuddwa nti singa amawanga ga East Africa gagenda maaso n'okuziimuula abazungu gandi kifuwa nga gakizza munda. Okay, yes, you are a free country. Go ahead with your coal thing. But now we sanction you. But we can't sanction US. We can't sanction US. Kyokka eggwanga lya Amerika lyagaana okussa omukono ku ndagaano eziwaliriza amawanga okukendeeza ku mukka okuva mu makolero nga gwonoona obutonde bw'ensi. We may talk that others have refused to sign, but the reality is the impact is greatly affecting us. We emit 4%, they emit 96%, and we go to negotiate with them. So that is a big dilemma. Jingo Francis, NTV, Arusha, mu Tanzania.